oli mutuula tusome era nga tukyagenda mu maaso n'akatabo kano akazinunula omunaku Edward Namutete Kaweereke yawandiika. Nsisinkana birungi tebikka mirembe essula ya 14. Ku nnaku ezimu ez'ekyeya bwe twamalanga okulya ekyemisana nga tugenda mu kayumba kaffe ne tuwujjalako mu ggandaalo era ne ku lunaku luno bwe kyali. Tuba tuli omwo nze nno nga n'otulo tuntwaliriza ne tuwulira atuyita mu kaloboozi akatono nti aboomo aboomo. Mikolo n'ayanukula nti kayayita nti nze ko Mikolo nti yingira. Waitewo akabanga ng'eyayise talabikako. Mikolo kwe kugamba nti simanyi nnyanukudde gazimu kuze nti kanfulume ndabe. Banneesimba nti mu kisasi nga ndaba mmeeya ava ku lusebenju olw'enju yaffe n'atuleka n'aseka nga bw'atunula emabega. Nze kwe kumukaayuukira nti naye lwaki otuzannyisa n'otugaana n'okuwumulako awatali nsonga. Ye n'addamu nti kwoyombe nno nga n'omugenyi azze okukulaba awulira. Ko nze nti mugenyi ki? Nze sirina bagenyi bankyalira mu ttuntu. Ko ye nti oswe ate saagadde omunkuba nze amuleese. Nga ndowooza nti nno mmeeya nzannyisa buzannyisa nga bwe yatukolanga olunsi. Kye nava muleka wabweru ne nzirayo ne neeganzikako ku ddiba lyange. Mmeeya teyayingirirawo, yajja luvannyumako n'alyoka agamba nti omugenyi ayingire. Ko nze nti mwana wa nnyabo twatuzannyisa bw'otyo. Ye okwandibadde okuddamu yasikayo omukeeka n'olubugo n'abyalirira wabbali awo n'alyoka agamba nti wamma yingira nnyabo. Omugenyi ne yeesoobolola ayingire. Nze amaaso agange nali nga bunyizza omulyango, omugenyi yasisinkana gamuteeze. Nali nange sikyetaaga kwebuuza nti yaani. Bwe yatuuka mu ddiro wakati n'asikattiramu n'amagaamaga. Mmeeya kwe kumugamba nti jangu otuulire wano. Nze nno olwo kitawe nga mpejja wejja era ng'entunnuusi zinkuba ng'ezinambuukamu. Oba n'okwasaamirira naye asaamiriranga mmutunuulira, ekyo nno saakimanya. Wabula kye nzijjukira kye kino nti omugenyi ng'amaze okutuula, mmeeya ne Mikolo nga bamaze okumulamusa, nze mmeeya n'aŋŋamba nti gwe munnaffe abagenyi abakyala ewammwe tubalamusa. Nenva kyenkana mu kirooto mwe nnali ne nzisa ekikkowe ekyansimattuka ne nnamusa mirembe. Yali wakitema mutono nga wakatakketakke, omubiri gwe gwali mulebevu ate nga muyirivu nnyo. Omutwe gwe gwali n'akakoona, enviiri zaali zaakaweke nga zaaluwe, amatu ge gaali mawanvuwanvu nga galina embuga nnene, ekyenyi nga kyamasega, akayindo ke kaali kalaalo, amaaso ge gaali manene nga gandege nga mu kiwanga tegatuulamu wabula okuligita obuligisi gatti. Obukoowekoowe bwe bwali busoonoofu ddala, ebisige bye nga bya musoke, obumwa bwe butono ng'obw'ensombi nga bulimu amannyo ga kasenge, nga mu lubu olw'engulu mwetondeseemu akazigo. Embaazi zaali mpanvu era nga bwamwenya oba okusekamu nga ku matama kujjako obunnya. Ensingo ye yali mpanvu ate ng'esibaganya ebiseera. Engalo ze zaali zambidde nga zijjudde kisunje, ebigere bye byonna nga bituukiridde, amabeere gaali ga biteekongo ga mpumumpu, yenna nga mutereevu mu kikula kye. Amagulu ge gaalinamu ebitege bitono ng'atambuza ssimbo nga yeesiira. Eddoboozi yalina ttono ng'ayogera mpola, ate nga lwakuba mukekkeze era nga mutono bw'atyo, naye ng'alina ekitiibwa kimulabikako era ng'alabikira ddala nga wa magezi. Mu magezi ne munne mmeeya ng'amwasimula, mpozzi n'ekisa nga kingi nnyo mu mwoyo. Nga tumaze okumulamusa era nga nze nkyamuwagisa amaaso, ye bwe yakyusa amaaso ge mangu okugajja ku Mikolo n'asisinkana n'agange n'amwenyaamu, n'alyoka abuuza mmeeya nti lwaki ono mwannyoko antunuulira ati? Nedda, nze bakumanya nga ndi wakutunuulirwa bwe ntyo sandizze. Ko mmeeya nti mwana wattu ndaba wazze kumulaba, kanaye akulaba akwetegereze tebali mu kuyisaako, ye oba akwagala.
ko ye nti oba nze simwagala, ku Mmeeya nti lekayo nga beesekera. Bwe waayitawo akabanga Mmeeya n'afuluma. Bwe yatuuka mu luggya n'ayita Mikolo nti jangu bakuyita. Awo nga tusigala ne birungi tebikka Mirembe mu nnyumba ffekka. Naye siyinza kunnyonnyola n'akatono obuzibu bwe nalimu mu kaseera ako. Nze nali simanyidde kwogera na bawala, anti nga Bubende babulijjo beba okumuliraano, ate nga nabo ntera kubasanga mugga oba ng'okuggyako okubatikka ensuwa zaabwe n'olunsi okufuma nabo enfumo mu luggya akawungeezi nga tulina bangi wamu, nga sidda nabo awo mu mboozi. Ensonga endala, Mirembe ono guno gwe gwali omulundi gwange omubereberye okumusemberera, ate nno gattako y'okuba omwana w'omwami. Ate mu kaseera kano namulowooza okuba omukuumiize, newankubadde ng'oluvannyuma nategeera nga kwali kumutya kwe kwandowoozesa kutyo, naye ebyo byonna awamu byambuza kye mba nnyumya naye. Bwe nabanga ng'agenda okumugamba kino ne kinnema, ate ne ndowooza kirala. Ebbanga ne liyitira ddala nga mmeggana n'ebirowoozo byange, era ndowooza ye Mirembe enseko nga zimuttira muli kimugunyu. Naye ajja okunsala ku muguwa ye Mirembe yennyini. Nali ntunudde wansi bwe nagenda okubbulula amaaso nga ndaba njegesa amaaso ge gombi, n'amwenyaamu. N'alyoka ŋŋamba nti bannange, abajja okubakyalira osiriikirira basiriikirire. Ye obwe nno oyagala kuŋŋamba ki? Era ye nannyamba n'aleetawo emboozi nga mbuuzabuuza ebintu bingi ku bulamu bwange, nange ne munnyonnyola ebimu ku byo nga saagala kumumalirayo byonna, naye ye ng'alabika amanyi bingi ku nze okusinga bye nayagala. Ekyo nno kye kyantegeeza ng'omukwano gwabwe ne Mmeeya gwali gugenze wala nnyo ku nze. Nze bwe namubuuzanga ebimufaako nga yeddiramu kimu kyokka nti ekyo ndikikubuulira olulala. Nalwadda ki ne mugamba nti oba kale gwe totera kulabika, kale ndikusangawo okubimbuulira, ate si kulwa nga siriddayo nakukusemberera. Ko ye nti oba nno olowooza obutaddayo kundabako olulala, ate olwo bye nnaakubuulira binaakugasa ki? So nno oba ng'oyagala siraba nakikuziyiza kundaba. Anzudde kati era yalinzuula, ndaba baalugera dda nti teguzibirwa na kkubo. Ekyo nno saakitegeera, ate nali ngenda okukimubuuza, nanneesooka nti ebyo kale gatubireke. Weebale nnyo okuntumiranga bulijjo, nsiima nnyo bambi. Aba akissaati nga Mikolo ne Mmeeya bayingira. Mikolo nattira Mmeeya ku liiso ne batulika ne baseka, ne nnengera nga baamala kwekobaana okundeka awo nzekka ne Mirembe. Baba kye bajje bayingire, omugenyi n'asiibula. N'agamba Mmeeya nti kanzireyo ng'omwami tannazuukuka. Ye n'amala amanya nti mbadde eno. Ku Mmeeya nti mwana wattu yogera mpola, ebyo mwannyinaze bw'abiwulira atya nnyo. Olw'okubanga nali mbeesuddeko akabanga balowooza nti siwulidde, so nno nga banyugunyizza mu kwange. Mikolo nange twakuma kumpimpi, naye Mmeeya yamuwerekerako ensusso. Bwe yadda n'agamba nti takutumidde alaamye bulaami. Mu biseera ebyo abawala baabanga batumira bannaabwe nga beerogoosoola nnyo mu bigambo ebirowoozesa omuntu nti omuwala oyo amwagala nnyo, so nga n'olunsi si bya mazima ddala, nga batontoma ebigambo ebiringa oluyimba eby'eŋŋombo yaabwe. Era baagambanga nti omundabira nnyo nti munnaakukutuka butimpa butadda mu lusuku, nti akutuka buyiso butadda mu ssasa, kasonsomolera ng'akaggwa k'ettovu, n'antalabikaalabika ng'ekimuli ky'endaggu, ansuza omwoyo ku mpagi ng'omutwalo, bwe bwakulowoozaako talya tanywa teyeebaka, gwe amusula ku mwoyo ng'olufuba, n'ebirala bingi ebya ssungulubeebe. Naye Mirembe wadde nze tetwabikozesaako n'akatono nga tebitunyumira. Olulala Mmeeya yantegeeza nti Mirembe enjogera z'abawala ezo yaziyita za kikopi, nti nno zo zimala gapankapanka. Okuva ku mulundi guno Mirembe namusisinkananga enfunda 2 oba 3 mu buli ddaaza, buli lwaggulo nga ŋŋenda ewa Muyodi, olunsi nzekka, olunsi ne Mikolo, okuyiga amafumu, okugakugukamu nga mmanyi nti ebigambo bya Muyodi tebiriggwa butaka, anti ng'omutwe tegwamutukulira bwereere,
so nno singa namanyirawo nga mu kwagala Mirembe ate mwali mujja kutulikamu Nakibengeyi. Mpozzi nandyerwanyeeko nga bukyali ne mbuutikira ebirowoozo byange, newankubadde nga mbuusabuusa oba nga nandisobodde okubigaana okwanya. Naye nga bwe gwali era nga Lugaba bwe yayagala, nagenda okwerwanako nga bukedde, ate nga ne Mirembe anfuukidde akabaani ku ndongo. Mpozzi singa yali mulala nandisobodde okumwesammulako, naye nga si muwala ono Mirembe. Bwe tunaddamu sisinkana tugenda ssoma ey'e15 egamba nti Embulira mu kibira. Akatabo kano kawandiikibwa Edward Namutete Kawere, zinunula omunaku. Mbasiibulidde wano Awangaale Maasomoogi.